bwe mmala omuwa amatonda ago n'atandika okuvulula ebyovu nga bimuva mu kamwa mu nnyindo ne ngamba yi n'enziruka kakiriniki akali awo tuuka kakiriniki nga bangamba nti tetumusobola mwongereyo jjukira okudduka kakiriniki namutwala nga tetwambadde bulungi nti oba twambadde oba mwana mutegese oba mpaakinze kati ne bangamba omwana akola ki mwongereyo bwe ngamba nti kanzireyo waka ntegeke nyongereyo omwana ntuuka ku geti nkubira maama wange mugamba maama ono omwana nno bangambye tumwongereyo mu ddwaliro embeera si nnungi yangamba olaba ki kati nga nva waneene ewaka nga nva ewaka ntwala omwana mu ddwaliro ne waliwo maama wange twali tubeera ku kyalo nga twelinaani maama wange omuto kati mu kutwala omwana kulero namukubira nemugamba maama omwana wange mulwadde mutwala mu ddwaliro kati sinsi nti bamanyi naakazaala sina kyemmanyi she had to run so mba nituuka ku geti nkubira maama ow'ewaka maama wange anzaala maama ngamba kanzije ono musanga ku geti anzijako omwana agenda okunzijako ng'omwana angamba simanyi omwana yafudde dda infact bwe yanzijako omwana yangamba inna lillahi wa inna mugamba maama ogamba ki maama wange oyo omuto mugamba nedda angamba suma omwana yafudde omwana omumukoze eki nemunyonyola nangamba omwana omumwaba mwetidde nangamba mukwano gwoyo abeerawa nemugamba kwali kuno nekwatatawo omwana wange najja sipiidi tututte omwana tugenze mu kyalo mukwano gwange tannanyega naye nga namukubira nemubikira netwala omwana netumuziika mukwano gwange yajja ku ssaawa musajja amugamba ekyatta omwana namugamba mukwano gwange yajja ku ssaawa yakuziika owulira kati bwatuuka mu kuziika bagamba abaganda mbu obugoye bwe baziikiddeko omwana mbu babufugika somewhere such that omwana oleke kugaana kuddamu kuzaala nti oddemu ozaale so we bajjako obugoye sinsi nti abaali mu maziika baali bamanyi ono kyali wange yabbawo mangu obugoye obw'omwana n'abutwala best friend yes nabba obugoye bw'omwana wafudde nabba obugoye bw'omwana wange gwenvuziika n'abutwala kati babuuza obugoye buliwa bajjajja abakulukulu abo babuuza obugoye buliwa omu n'agamba nti mukwano gwa Sumaiya gwe tulabye naye ng'agenda bamukwatira mu busukka kkubo bamukwata nabo mukama nga mpa olubuto lw'abaana aba nga nsugumbiza nga ngende w'omuwala nga mugamba nno kankubulire no mukwano nafunye olubuto lw'abalongo olubuto lw'abalongo nalutegera luli myezi 2 kitundu kyali teginawera 3 nali ntandise obleedinga kati nengenda mu ddwaliro bambulira lwaki mbleedinga kati omusawo nangamba nti ebiseera bisinga ofuna ezo sports zibeera signs za kuba naalongo ne bangamba tukole sikaani tukonfirm so tugenda okukola sikaani ng'ekonfirminga nti nina abaana 2 so bwe nagira nga ngamba omwala ng'asanyuka bwe nasimbula ekigere nenvaawo ng'agamba neibawe kati abadde ngamba nga ntijjirako ki abadde ngambako biki waba ali lubuto lwe lungattako ki kati sebo mbu yafunye olubuto lwa 2 wabula nze ngenda mumukolako talabanga kali yakazaala lunaagenda kufa nalwo. Are you in need of reliable services in general construction, architectural design, land and quantity surveying, chain link installation, and property management? Look no further. Smeaton Construction and Property Management Limited is here to serve you. We design, build, and manage properties. For more information, visit our website at www.smeatonconstructions.com or call 0787 943 539 with Sappers 0758 821 603 or visit our offices in Nabingo along Masaka Road. Smeaton Construction and Property Management Limited. We rule. Bono mumanyi Omtegera bulungi King Michael wuyo Atuuse ku Serena Hotel mu Kampala nga lumu August musojja atumye King Michael Coronation Concert shilingi $15,000 emmeeza y'abantu 8 ya $3,000,000 King Michael agenda kuba endongo lukoba ku lukoba hit after hit ekidongo ekitagenda kusirika okuva lw'oyingira okunyumirwa okutali kugere okusanyuka abulikiddwa akabayimbi ba best be bonna ono dancehall star mujja mumwerabireko alina stamina alina momentum alina style oli ye King Michael
wakabi muleeta obwana bu munange yakuba yanziba sente nange saaziraba nandibadde najjadda walayi kati gwe wereze endala olabe King Michael mu King Michael Coronation Concert nga lumu August ku Serena Hotel hategekeddwa Supremacy Lounge olwo naawagirwa Facile Safaris KCB Bank Club Governor Catalina ne NBS Television Uganda Communications Commission UCC ekutuusako atakula bakunyoma olw'okwagala okugatta omutindo ku music waffe ow'obuwangwa naddala kadongo kamu n'okumuggulira akatale ak'omulembe aka digito Old is Gold bakabikabi abaagikuba nga 3 July ku Sheraton Gardens wano mu Kampala Freddy Sebata Dani Mugula Matia Luyima Misusela Sagamwenge Kakumirizi Wile Mukabya Masias Warukaga Freddy Sebale Gerard Kiwewa Jigijigiri Kaziba Kapo Harriet Sanyu Nabitaka Betty Nabulya Aisha Nachito Bonamu atakula bakunyoma okuyingira shinje mtwalo 10 VIP mtwalo abiri ate meza ya milioni 3 Sheraton Gardens asa 3 July tutandika sawe mu yakawungezi kati gonobeera wa atakula bakunyoma kale mujja tutakale tumekete sente abaliddako balikolezaabwe ebyana bigwe national lya nange netya figa ki ekyo magnific scientific gwe weereza sente ekikigwe wagidwa UCC Rosbom Afromobile Nesanyuka TV atolode bitegekebwa Baluno Promotions. Ladies and gentlemen, nze Shalom Haddad Kawesi okuva ku Shalom Health Service eddwaliro ly'abasajja erisangibwa Ntinda Outside ku Village Mall katona tuka ku Ndundu Complex oba okuba ku simu yaffe 0705271973 ndine wine balukeza da jagana da encyclopedia yesebo kasomeko ono abayimba muse 5 rounds and above non-stop kiba kitegeeza nti emyetooloolo 5 n'okwambuka waggulu nga toma ingo ate oyungira muli asajja ambalina challenge bampeeza message Shalom mwemba maze siddamu kuyimuka nfuna obuzibuzibu mu maazanya nako nuna ku bbeere soko nyonyogere twakola 5 rounds and above ebyabigoba basomere muko byakola prolonged ejaculation ayongeza omalo tambula osigala okyatambula erectile dysfunction asajja balina obuzibuzibu n'okuyimuka kuba saluti nga mulinamu obuzibu mu nsonga za maka 5 rounds and above yabikola. It boosts sperm count. Ayongera abasajja abamu sperm ntono enkwaso zo nga ntono wazaala kati omwana akyabuze olumu amazinga agabusinga bagakola bulungi nnyo. Male fertility abasajja mazzi agazaala agakuyamba kwenye sperm mobility 5 rounds yakola. Restores manhood nerve damage. Navuza obusimo obubera bwafa nga amaanyi gakendera mu kwema mazango kwesa ku masturbation. Long term and powerful results. Bikolera ddala okwesa lumu paka alla lwali kuyitambulamu. Improves blood flow to penile tissues. Omusaya gutambulira ddala eno mbusajja ne gubanga saluti bwogikuba dde oba omaze osigala okyayina amaanyi. Ngaka amaanyi nnyo. Kali ku 0705271973 sangibwa Kisaasu kana delivery mu nsi yonna. Chichigwa! Hey, Paso Festival! Abanyamusale n'abanyamukako muko w'amawuno aguse n'omwana w'omukana tinamu. Chimanja ekitalya mmere kibeera kimanja. Mugende inembalala nga 5 Septemba 2026 kokuyingira kugenda kuba mutwalo byepe emitwalo 2 golde emitwalo 5 ate platinum yakakane eminyeto gy'abanyankole jona abayimbi b'omuka ayibambe mujaba w'ekitiribita lili paza lundabe okuba w'eshongororo kati ngambe tedikulanga kulala Universe inembalala nga 5 Septemba 2026 yelili Paso Festival. Welcome to Sham 256 is happening. Now ekigamba action chant ma abatukala sati batarafuna views. Nyenye nakola nga bakwesa action nga testambula bulungi. Action. Ndaga wenkawuli amamanyika tutandika movie. Ostegere ebya action ye smart card bichi tebikola. Katali personal assistant ya assistant coach Senga. Oyo ya assistant wange. Mwa amanyo bera ku live ngali kuli bwati asenga waffe. alimu business Senga waffe naye Senga ga kujja twegatteko temuva ku live Senga jja. Alino bakwati njukira katugeze tulina omuyimbi omunene ajja. Soka abantu bakatini raisers. Babugumya abantu. Nange nafunya ababugumiriza abantu. Then wetumala nga tusumulula nga balangirira. Ngabaga ne twakwatenga roza ffe twanyirize Senga summa. Ejjo natuziza live. Nabaddeko ku live yo.
abantu batudde. But that's what I told you, Sumala. But the problem, the twin of a singer, we have this fear of the unknown. Tutyo okutandika. Yeah. Summa senga kyakola ngango nze na business ne ekyannemesa business engeri wala. Neta nnemesa YouTube yampamba olusimbera business. Eddanga nze kukyasi yange era twasinga abaina no dozi zange bajja kukyasi yange. Nze nga ne postinga nga ndi bwerere nga ne postinga nga ndi mukuli abantu. Nga postinga bempadde eddaga bakyala nena bamalaya wentindawo ewaddala busaawa waawo. Nga mba eddaga ali amazi ne bampa bu video. Nga kyasi yange tele bwangu oli mu public. Togira ngo oli mu taxi togira bango oli mu bantu. Era nga abantu bakimanyiiko ekyo. Naye kati kati ngenda njja kati onajja no mu kamera era by the camera no yankosa nnyo. Nafiirwa abantu bange benakolanga massage bangoba abaga ojja twogerako. Sija swa postinga busolo wange status. Nange banja bajja mu gundi yange bangamba neto twogerako. That's the challenge. Kati abantu abasinga baba bakyambuha ngeshalo omujasabuka. Kati interview ya Sugar Mami yanja kutugaba ne yankosa nnyo yanfiriza abagagga bangi. Bonna bagenda banensala ko nange ojja kunjogerako nange ojja kunjogerako nange ojja kunjogerako abagagga abasinga ne banvaako lwa kwogera bintu ebyo. So kasuma ekyo kyokola nze nkuwagira ffe tuli mabegawo. By the way go wanzizaamu amaanyi. Ffe tukuwagira. You can start. Gwe kwata buli manya buli Sunday kuva ssaawa mukaaga ogw'ekiro mbeerako mba ku live tusomesa ggwanga kuba people need these things abantu babyagala okufa abantu bankubidde amasimu ne baŋŋamba Nnaalongo omulimu gwaffe tugwagala ne group yaffe tujaga because tuyigiddemu ebintu bingi olwo omusajja yankubidde n'aŋŋamba nze amaka gange gabadde gaggwawo dda nga simanyi bwa amaka gafa mbunateekayo video y'enkumbi n'aŋŋamba nze wasomesa enkumbi nga bulijjo nkigamba mukazi wange amanyi tebibeerayo ebyenkumbi naye we yabiraba ku TikTok nalabanga mu butuufu kyetaagisa mu bufumbo n'abantu bamanyi n'omugaso gw'enkumbi nga tuvudde enkumbi ya kibi n'ebyakimba omuntu obanga mubadde mwebaka mwenna omu n'afa enkumbi yekutaasa omuzimu abasinga tebakimanyi naye ate ng'enkumbi eyo singa obeera omaze okufa ogikwata n'ogifubika like n'ogyepaddingisa then after nga mumaze okuziika ogitwalayo n'obaako kitooke yes omuzimu ne gutakola ki ne gutakuddira bwe gujangulira kitooke naye abantu tebabimanyi ebyo byonna so tufe basenga bavaayo ku internet ne tubabuulira banange temutukuba senga Amida omanyi wamuwulirako namuwulirako yali w'amaanyi nnyo senga Amida sinyali abasiraamu abasiraamu kabula kitamugamba ave mu busiraamu oba alekera okukola ebintu yaswaza obusiraamu simanyi ate nga ne senga Amida by the way yabuuliranga bafumbo kuba kyemmanyi nze senga Amida musiraamu era ajja mu misomo gy'abantu egy'obukojja omulongo abiri esala si musiraamu taba n'emisomo egyo abeera nagyo nga tavanga mu busiraamu era ngenda tegekayo omusomo ogwa ddala abaffe ngenda tegekayo omusomo ogwa ddala ate nkoowola abasiraamu mwenna mujje mu musomo abalokole abakatuliki mwenna buli ggwanga ndiyita mu musomo abasiraamu n'atali basiraamu abalokole n'atali balokole because nze nkolera abantu sikolera ddiini nti nina eddiini limu lye nconcentratinzeko ndi mukyala musiraamu naye ate ngatta amawanga n'abasamize nammwe mbaagala mwenna mujje tuyige ogatukolera omusomo gwina bbaawo omusomo ngenda kukola omusomo gwerinda tuweyo omusomo gwa Nnaalongo Makula owa pyantula nsooke mbasomesa okupyantula nze njagala buli muntu nga musanyufu y'ensonga lwaki nakoze gurupu yange eyo gurupu eyasinze okukyankalanya abantu bonna gurupu eyo Shalom we nali nkola live eyo that day amazima gali nti saayogeranga bwe balowooza newankubadde we baakasalamu mu butuufu kyewali olina okutegeera ekyo okusinza ke baasalamu baasalamu ka clip baasalamu nti atayina atasobola kugira kukkiriza gaba mubiri gwe takola ki tajja kye nali ntegeeza bw'atayagala kulya kye nali ntegeeza nti gurupu yange y'abasajja n'abakazi abaagala okweyagala oba bufumbo etegeeza eringa matchmaking yes because Shalom tusobola obeera mu gurupu eyo netwekwaniramu netwewasa ennyanja gye ndi mwanyu kangikulage adimi wange omulala asobola okujja nga intention ze zakuwasa oba ng'anoonya muntu kwesanyusaamu agamba nti nze njagala kusanyukamuuko njagalayo omuntu gwe nsobola okubira akasimu ne tubeera nga twebuuzabuuzaako abasajja bali ku byeyeyo bali bubi bamasturbatingira mu binaabiro nga tewali abayamba iyo gurupu yange badimi baffe kangikulage wano kati ono yadimi wange yateeka muno n'akantuko yakaposti ogiraba gurupu yange gyendimu mama yatta neraba abantu abalimu
553 kandi muri munna ab'ebitiibwa ono w'amaanyi oli akuluka FDC w'amaanyi mu FDC babitongole bano b'amaanyi bano bonna boolaba n'abasinga bonna ffenna mwetuli n'angamba bino gavumenti bye yagala okulaba n'okuwulira ebyo byennyini by'otugamba gavumenti eyagala obbiwulira era eyagala obbiraba era tewali asobola kusiba mbu wayogedde kino because si gwe asoose ate WhatsApp group si eyo yokka eriyo weeziri eyange bagenza okuŋŋamba ogiggalawo wagigaddewo WhatsApp group mukwano namaze n'enjigulawo abantu 7 yabadde yakamalawo ennaku 3 ng'okuyigira kwa ssente luli eri kubadde kwa bwereere ng'abakazi bokka ye basasula abasajja bayingira bwe nga ninamu abantu 7 mu nnaku 3 gwe yange nkolawo kigurupu awo era kati nsaba emitwalo 3 okuteeka mu gurupu yange naye bw'omala ozisindika onkubira screenshot bw'omala ogikuba nenkubira ku video call lwaki njagala confirminga Shalom asindise sente mukulu okuba video call nkuba video call nenkulaba katoli wakulako naffe essanyu agaba nesummayo nogwenda bakwaba nayongera osanyuka kyongera abantu nokakasa nti gurupu gyalimu yentuufu tibyabafere nze gurupu yange si yakiferera mbakoola mwenna abeetaaga ababeezi ab'okufumbirwa abo basanyusaamu abalina stress baagala babuulirirako bambi mujje mu WhatsApp gurupu yange abaana bangambye ngituume Pyantula dating point. Pyantula. Nga tupyantula bupyantuzi tupyantula bupyantuzi. Level ndala naye nga group ya mitwalo 3. So bajje. Kati ka video kano kati njagala gamba Summa kati asinga bakukyusiza erinnya. Bakuta Summa da apologizer. Summa omwetonzi bikaseera oba weetonda mbuguno omwaka Summa weetonze nnyo ekimala kyekimala kati Shalom njagala okutegeeza nze ndi mukazi mufumbo ate ndi mufumbi nafumbirwa TikTok sina musajja nti nina omusajja TikTok ye mwami wange ye business ondabako ekiro n'ondabako ku makya sina musajja nti ngena kubambise musajja TikTok wembanga egambye nti nkoze ensobi nja kuvayo njigamba musoro gotona buzibu na kwetonda ndi mukyalo mubuulirire eyateekebwateekebwa eno wenzula nti yo wenzija ssente ye maama ye taata ye kojja ye mwami why don't I respect you people ate ekirala nze nkolera abantu bye baagala bye mbawa because singa baali tebabyagala singa tebifuna following naye kavideo kakola nga wetonda kakuba okufa katwali posting ako kakubya okufa bannange katambula mu dakika nga kali wala neŋŋamba bantu baagala mbere nga nfukamidde you being humble bantu bakyewuunya nnyo nze ndi mukazi omukakamu by the way abantu ebandaba physically nawe kimanyi wakyewuunya abantu bakimanyi abandaba physically ndi mukazi mukakamu nnyo just eri ebeera business nti nina okukola a sweet loving soul naye nyo tuba mu kamera babirala muko esaawa yonna ngenda bbalaga omusajja wange ofunye n'omusajja Summa tubonyeebonye mulaavu kuno Summa sanga musajja akanye kujja mu mikolo ojjukira byasembayo omanyi akantu nkafunyeemu nnyo ngenda funa omusajja wange yazze agenda kugira tugire njaba mbategeeza kuno omusajja ali serious very serious very serious tugenda ku kati Summa ka video kano kabakola ak'enkumbi gwali otegeeza kyantu nga ba interpreting kirala enkumbi nali nsomesa ggwanga ngeri gye bakozesaamu nkumbi because abamu babulina obugoye obwo naye tebamanyi babukozesa batya nga sengawe yabumuwa mu ngoye ng'amusibirira naye nga teyamunnyonnyola because kakola mugaso ki nti annyonnyola abantu abasinga tebalina bamaama jjukira maama okwatibwa ensonyi okunnyonnyola omwana wo oba oswala baganda baffe abamu batukwatibwa ensonyi emikwano gijja tukotogera so ne wesingana nga obaddewo mu nsi myaka 3 tolina kyomanyi kya mu kisenge kyonna nze Shalom njagala okuwulira nze sinayo senga wange eri atuddekawo wansi nambuulirira nti omwana omuwala akola kino oba omwana omuwala kino bonna babeera baki bakwano bange babyogera ebyo kimundanga okyali akunsiko ku TikTok ebimu mbiwuliriza ku Facebook like mbiwuliriza ku mitimbagano oba olinagamba kino wakiraba nenkikeberako nesinayo senga kitegeeza abalinga nze bangi so mutuleke tuyambe abantu ffe tukola abagala okuyambibwa bayambibwa ate bw'olaba video yange nga ekwesittaza giyiteko togimalaayo
lwaki nkugamba oleke gimalayo because bw'ona ogimalayo egenda kukuleetera okubanga ezo zokka ezigwa mu ttuluba eryo z'olaba so togimalayo kitegeeza bw'ogimalayo naawe by'oba oyagala olaba okitegeera era nze mmanyi buli muntu eyavudde nankolera vidiyo museegu kuba wogamba nti nze ndi museegu nga vidiyo yange wagimaze tosobola kulaba vidiyo n'ogimalayo sorry n'otagimalayo n'ogamba kanziremu vidiyo eno kitegeeza vidiyo wagiwadde obudde n'ogiraba n'ogimalayo n'ogiddamu sinalaba yankoledde vidiyo nga tetukwatagana ndowooza nantegeera olina abakoledde vidiyo tufaanagana entegeera n'endowooza buli yakoledde vidiyo buli yankoledde vidiyo oba buli muntu yayogedde ku nsonga zange tufaanagana because wafunye obudde obulaba vidiyo yange n'ogimalayo tewakikoze nti onjagala nnyo nti oli follower wange nnyo because waliwo ne benalabye nga tuli mu bizinesi y'emu nga bakompitita bange because navuddeyo neŋŋamba nina gurupu ng'ate naye alina gurupu okitegeera kati ngaalabye ddala gurupu ye ngiyingidde naye njagala okutegeeza my sister eno nnyanja erimu amazzi mangi senakaagago ogende nange zijje nseneka agange ŋŋende siraba nsonga lwaki onkolera vidiyo esooka eyokubiri eyokusatu eyokuna zonna ozikolera omuntu omu sinnamukolera ku vidiyo ate sijja gikola kubanga siraba nsonga lwaki muli mu bizinesi emu akola bizinesi emu naawe okitegeera nonkolera vidiyo ezo zonna muganda wange like buzibu ki obuli mu kubeera nga nze nina group you're taking their customers. Let me shine. It's my time to shine. You're shining your shine. Yes. You must shine your shine. Era bandanga awulira nga ayagala ku trending and please talk about Nalongo Pyantula. Naye kati nkwagadeko kiri kimu mu byonna byokola okulembeza nnyo bizinesi yo Nalongo Pyantula nze wa Pyantula nze Nalongo wa gurupu ow'ekizigo ekyerusa bizinesi esigala egenda mu maaso bizinesi ino sigala ng'etambula ode mu kufukamira wali walaba nti nayisaawo akalango nakiraba Modern Shoplex shop number BW25 ze nategera advertisement baba tebakimanyi banze nze sikola TikTok live tinkola TikTok live bien manso okola TikTok live dakika 3 YouTube ebimpamu sente sengamba mbitadde wange by the way nze sikola TikTok live kiki kingana watombuusizza mahembera ku live okoneyogere mba nsobola obikola mba nsobola okuyomba mba nsobola okujja n'onjogerako n'nyumyako n'abantu nemba nyumyako nangatumya kiboozi kyaffe YouTube eyo dakiika 3 YouTube esobola kumpa list $2 negayingira nemanya ago gaze kyo banze tuka TikTok live tikyaziŋŋaana ezo TikTok live nkola buli kyenjagala okwogera Shalom 256 Shalom 256 Shalom 256 era nyawo oba onvuma nkuddiramu ku channel ako kanzi fa abantu batwala sawa nange nakola YouTube channel gikole tebeerewo Pyantula amanyi Pyantula njagala nnyo muwanike ensi yonna ino manya Pyantula gende mu registering erinya nyo reserving how chirioke kati kola YouTube nga kuliko Pyantula Uganda mpadde akantu Pyantula Uganda tewali kuzikiza abantu balyoke ba Pyantula okutegeera nti buli muntu actually Katonda atuwa ebitonde ebyenjawulo ebitundu ebyo ebibiri ng'ayagala tubikozese bulungi tetulina ngeri gye tugenda kukozesa mu bitundu byaffe ebyo byakyama nga tetubimanyi bwe tubikozesa nti abantu abasinga tulina ebitundu byaffe ebyekyama nga birina ebirungo ebibulamu kati ffe tugezaako okubateeramu ebirungo ebibula mu bitundu ekirungo ekibulamu bakira waliwo omusajja nga ekitundu kye ekyekyama kirina ekibulako yes nga kyetaagayo omwana olina akasayizi akasayizi sikalinako tukayinaako unakamata mabusta imanyemoke nunje kati abakyala eyo gye njagala ovuga inshallah naye nagivuga ntya nga ku TikTok bamvumirira kyoka nagenda nasamusanga abaana balina ssente so sumo gakola YouTube channel yo nakola YouTube channel abantu mbabuulirirenga mbasomesenga bakozesa ebitundu byabwe byekyama bulungi omwana omuwala kyekikumalisa omwezi emyezi 3 nga teweegase okwegatta kwa tteeka like seriously Sharon kyogamba emala emyezi 3 wabaawo obuzibu okwegatta okwo okulaba kutuyambako okufuna essanyu era nze bwe ndaba omuntu ayombayomba ennyo kindeetera okulowooza nti akyegatta bulungi
kati abakyala abavudde ne bankolera video bambi babadde n'obusungu abamu tebakyalina baagalwa bagenda ebweru abamu bagenda simawo babakola batya abamba namwandu okitegeera like they have a lot of problems bambi tebeegatta abamu bali mu kiyumba abamu bali mu biyumba abasajja abamu bali mu biyumba abasajja bawasa okitegeera like abakyala n'abaami abankoledde video balina obuzibu bumu tebeegatta so nkuba omulanga guno eno nti buli muntu yenna yena wetaaga okwegatta on daily basis nedda Sharon mulabayo nawe kwa makapani nyokedde nga wegasse omanyi essanyu lyoba nalyo era nkeera nvaako nga ndi very happy good osobola okudda omukunkolera video nga wasuze osanyuse video gyendaze yassanyu era ndayikinga bulayikinzi nga summa go summa ju ndimukwogera ku bantu kunoonya nti manyi bw'oteegatta ofuna n'embalabe gwelaba yali ku kamera okitegeera labayo ndikwogera ku video y'abantu kubeera nga basobola okwegatta bakole omukwano bakole obufumbo kyokka ate gwe bambi toli mufumbo bawe yagenda bweru yakulekawo oyinza ofuna amaanyi essanyu olyanza obaali n'obusungu nga bbaawe yafa nga lwaki onjukiza bba wange yafa because okitegeera like people have a lot of problems bambi so ebizibu ebyo tubimalawo nakwegatta ate afiirwa tasobola ku malaalo yes you have to move on nofuna omuntu omulala oba oli awo n'atambuza obulamu bwo ate bw'omufuna ofubanga nnyo okulaba nti okola empisa kikulu nnyo empisa okola empisa because abantu abasinga tufiirwa abaami baffe oba tufiirwa obufumbo bwaffe because tetulina mpisa nakati summa waliwo kino nda abasinga obedda abakolya video bagamba summa oswaza obusiraamu nga bagamba akakaya kajjeeko Sharon mutonde banko nga sina kakaya nani nkulabyeko kitegeeza nkambala wenjagadde okitegeera ebiseera byange ebisinga mbeera nesibya akakaya ebisinga naye ate sigenda genda nga nina wendago bangenda laba mwami wange tugenzeko out Sharon tukoze kapate tugenda ku beach nveyo mu makaya nedda nza kakaya nkambala weya necessary n'enkofiira njambala weya necessary okitegeera nja kugula wivu zange era abamanyi mukimanyi nyambala expensive wigs very expensive so ebintu mbitegeera sinti sibitegeera kati temulina kuŋŋamba nti nzijeko akakaya nze alina okwegamba ate akakaya tebakagamba muntu neswala nga bw'otasobola kuŋŋamba nti kati eswala etuuse genda osaale because osobola okuŋŋamba genda osaale ne nkugamba kale kaŋŋende nembawo nengenda mu mmotoka nenneeba era nesisaala so mulimu ebintu bye batagamba muntu nga bijja naturally okitegeera so akakaya bambi mukiveeko ekyo kyange nkikola with love sijja kajjako yes then nabagamba ambuva mu busiraamu bwammwe bagambye ove mu busiraamu waliwo yankubidde naŋŋamba kakati ekirala mbadde nsaba ove mu busiraamu najibu gwe yasoma ku nze nejjuzo 3 zokka gwe yasoma ku ddiini okunsinga omuntu munakkiriza okujja mu busiraamu mwekiri mu Kurani ekyo mbadde situlirangako bagamba obusiraamu bwamuke bannabbi ba ku nsi ekyo kikkirizibwa ekyo obusiraamu wabukoze bubi nnyo bananga obusiraamu sina kye nnabukoze obusiraamu butukkiriza by the way okufumberwa oba okuwasa kankubulira ebintu bisatu ebitalinda mu busiraamu ebintu bisatu sallallahu alaihi wasallam bwe yayogera kunaga tebirinda omufu talinda eswala terinda omuwala azizza omukono emabega oba omuwala atuuse okufumbirwa talinda kufumbirwa ebyo ebintu bisatu tebirinda mu busiraamu okitegedde kati wemba nga nvuddeyo nkoze group eya okkiriza abantu okufumbirwa okweyagala banange mba nkoze musango ki because bananga Sharon abakazi bangi tetulina basajja bangi tetulina basajja ensonga lwaki group yange ey'abakazi abakazi abadde balina osasula ssente nga basajja tebasasula because many are many ate kizibu osanga omusajja atalina mukazi n'ekintu kyawo naye ffe abakazi osobola obeerawo n'emyaka 3 n'etaano nga tolina musajja naye ofuna group jjukira tutambulira mu bifo bya njawulo nze Sharon oluva ku dduuka ka boda kantwala direct waka n'alaba ddi omusajja agenda okunkwana
okujjako nga ndi mu group zineeno tukanodde waka zinengeje zituyambako unabako teka lectures zo zokola group zino zinengeje kalero Friday ogatwa ka lecture ekiro ngenda bawasha sawa meka tubeereko sawa nya paka mukaga mbeera ku live ku TikTok mbeerako nnyo so mubeereko mubeerenga mundaba Chano bayita ya TikTok andwagala okubaya ntwali babuyana abantu banga bali ebweru eyo nze nalongo makula ku TikTok live yange bayaba pya ntuzibokka 18 kudda waggulu tekubeerako baana bato omwana yavuddeyo n'agamba mbu nteeka abaana bato mu group abaana bato waliyo Shalom omwana omuto abeera ku TikTok ekiro ssaawa ezo okujjako nga naawe omuzadde oliko ekitali kituufu omwana omuto alabe Kokomeloni waali ate omwana omutera wemuleetera ebyange ebyabasenga omwana omuto abayagala bigo bate wabimubuulirira yes so abazadde mufune mutwale obuvunaanyizibwa mubulirire abaana nga balaba vidiyo zaffe baziyitako buyisi basobole obutaba na maddu kuziraba because bw'obanga waŋŋamba nti omwana omuwala asika lwaki nsanga vidiyo y'okupuulinga nenjiraba nenjiyimirirako ate abaana basinga tebamanyi naye basika era nze abantu bagula eddagala lyange oli naakubuuza nalongo tusikawa okitegeera kati olwokuba sikyasobola kunnyonnyola nti wano we bakwata nabawadde chance nti ye naye n'omuntu nga tasobola kupuulinga asobola okujja ne mmwekwatirako ne musika ate mwegendereza abantu abasikaasika abamu balina ebisiraane nze ndiko omukisa ennaku zino mundaba nza trendinga ku for you buli woyita mukisa omanyi okubanga omukisa noba togwagala gukulondoola waliwo omuntu akolera live ngaolya toyagala akole naye bambi n'agamba kimukakatako you're in your times yes I mean but please let me enjoy my time kubanga naye wayina akako akaddeko nga gwayo ku for you page otukutte wekaba tekannajja kagenda kujja be patient topa kuka buli kintu kibaako n'akadde nze Shalom nzanye movies koze bintu bintu nyambo zanyako film nesi trending anko nga bwe sinaje nalinda banga mbotanya nenzanye ku Bat Valley nazanyira dda mwana gwe nazanyira ddala ku Bat Valley nga tebatusasula wadde n'ekikumi wanji ate ogenda n'ozannya n'otuuka n'engenda mu films nenga mu movies gye basasula ssente n'ogenda ng'olina ogula costumes oyambale olina oteeka amafuta mu mmotoka n'otuuka ku set ne bakuwa $3,000 naye nga wataddemu amafuta nga munoonya linnya you're passionate about it ekisooka nze ng'omuntu nali njagala nnyo okuzannya nga nkyagala ekyokubiri nze nakula njagala obbeera owakabi nga munsema like kye nali nsinga okwagala nga singa mba nfudde ensi emanye nti nafudde wakati sima kati bwofa buno obudde family yo tebika ensi emanyi fe abaagala okukola akantu fe tubika banenyo summa afudde summa n'okuzika kwe tukukwata okuziika summa ekyo kyekyali ekirooto kyange era alhamdulillah nze kambabuleko nze Mungu alina ebintu byankoledde nga simanyi nangeri gye ngenda mwebazaamu Shalom nze nali njagala okubeera nga bwe mba nfudde ensi etegera nti nfudde ekyo alhamdulillah nkirina Allah akikuwadde Mukama yampa ezzadde nze Shalom nafiirwa omwana wange ate omwana wange yafa mu bintu ebyekisiru nti mukwano gwange yeyamutta that's a big story mukwano gwange yeyamutta yes my best friend Mukama yakumpa bannange nze Mukama mwebaza Mukama yampa summa mutabani wange bwafa asokimayiza wali byebaza Allah tukakudda eyo story nna ati ndimukuga yogendo tuvuge ati ndimukuga byennebaza Mukama nti wemmala okufiirwa Mukama atandeetera olubuto lw'abalongo nfiiridde omwana omumulenzi Allah nakuwa babiri ate ampadde babiri omuwala n'omulenzi kati nze Allah ndikwebaza nti alhamdulillah okitegeera nti sirina kintu kyennyinza kwebaza Katonda because mwekambabuulireko teri kirumanga kubanga obaddeko n'omwana n'otuuka mbuliri nga tokyamulaba ng'omwana akufiiridde mu ngalo bw'ati nga n'ekimussa okimanyi okitegeera nti ebyo ebintu biruma era nze sobola kwerabira Mungu wange era mwabagamba okuva ku busiraamu nze Mungu yantuusizza wano eno gwamanye enkolagano ne Allah wo nze Allah mpadde byenjagala nze ebbanga lyonna mbadde nga mvuga motoka ya musajja mpe motoka musajja mpe motoka musajja tukanenga manenedde motoka ene nfukira ati nga omusajja akubira n'akuvumira ku motoka oli musiro oli ludda wanze nkulindidde wano sikulaba
Kati emmotoka eyo gitaddemu ani nagwenda batuddemu awo lwaki owaddemu omuntu omulala ovuga nobera ne stress kyobola amma abakyala bazzaayo emmotoka ninga mukama nyamba ompe emmotoka eyange Mungu nansaasira nenjifuna nagikuwa kati kiki kyenkyabanja mukama obutakataka tubuguze emmwanyi muzisimbye buli kyewasabanga Allah akikuleetedde kulozi Allah kintu kimu kyokka ate nakyo manyi akyalinze kaseera kanga katuufu alaba nga sinnatuuka because nze ndowooza singa ndi mufumba essaawa eno ate kyalibadde kinyiga nnyo kuba amaanyi abantu ge bantaddeko ku internet omanyi omuntu osobola nga tolabye bubi bwe nga tokirabamu buzibu naye omuntu omulala bw'akyogerako n'olaba nga no tekyabadde kituufu kati singa mbadde nina famire y'omusajja gye nafumbirwa jjukira abo tebaagala nonsense tebaagala kumanya bw'oswaza mutaani waffe okitegedde kati Katonda tannatuuka kumpa musajja because alaba nga sinnatuuka era sikyenenyi sibeerawo nenneekubagiza nti Mukama lwaki tompadde musajja nsaba Katonda mpa omusajja mu kaseera kakatuufu kanaba ayagadde kanalaba nti ke katuufu ate ampa omuntu agenda okuntegeera sofa omuntu gwe nina yantegeera gwe kukolako emikolo era ne bwandaba ku TikTok agamba bebi ono nakujjonkera naye temuwa budde muleke okitegeera bebi ono nalabye agambye waati naye osobola omuddamu bwoti kitegeera so nze buli kyenjogera bba wange asooka kumbriefinga asooka kumbriefinga nangamba awo baweemu kano nangamba kati wano kaabawo kati kavidiyo kayati ku lusumu yakalabye ati ku lusumu ng'akubuulirira nangamba oyo mukyala muleke tomuddamu alina ebizibu bye bingi era saamuzeemu like serious aga muleke nangamba bebi oyo tumuleke alina ebizibu bingi tumuleke twembe kumwongerako tetumuwaamu era mbadde nsaba tuleke muwaamu togenda muwaamu bonna abakujjonkedde sijja bbawa ogasigala ng'olanga pyantula nanga pyantula mpozi kyenyinza okubeebazaako by the way banzijonkedde nti mwebale kumpa magezi nti buli kintu osobola kifunamu ssente gurupu eno nabadde simanyi nti nsobola ogijjamu ssente naye alhamdulillah saawa eno nsobola okugijjamu waakiri buli muntu ene guba nga gumpayo $3,000 luli ekitabaddeyo luli mbadde nkolera bantu naye kati nasazawo nange neesanyuse bakuvume alisiti ng'onywa ku mata naye nga nina kyenfunamu mbadde njagala nnyo esanyusa abantu naye kati no wabivuddeko kikulu ffenna golo ssente kola kasente kansoka sokolanga ebizinesi kasinalanga basaponsa kwana netulaga tukafuna budde bulanga atage ntunda pyantula ddagala ly'amazzi agaserera n'agasammuka alikuwa feelings zirikolako infection ziryoza mu nseke omukyala yakozesa ku family planning nebeera nga ate kwonoonye bwogenda mu periods ozirwamu oba tozigenderamu ddala mbadde nsaba ojja ogula epyantula gwe omukyala eyagaziwa ng'oyagala kufunza bukyala bwo mukwano gyange ogula epyantula omwami atalina manyi ga kisajja banange nina akadagala kamwe katerera nkwase yes mu dakika 10 omwakyala oba omaze omufunira results solution ebemaze okujja dakika 10 mba dakika olukanywa kavooti wano dakika 10 tuba tumaze okufuna results nga otugenda mu kisawe nga twebyatula oli siyasuma yes akonkagadde bakayita terera nkwase then ekyala nina ebizigo ebyerusa ebikuleka mu kkalayo mbipimako kyekyenjawulo kyenina kuba ebizigo abalala nti nze osobola okugula ekizigo nga kino tugeze kino kyekizigo kiba kya $15 nenkutoolerako n'otwalako ekyomunaana ekitundu olw'ensonga abakazi bangi tuguza ebizigo naye nga tebitukolera oluusi ne bitwonoona kyokka ate ebizigo by'abakyala bya bbeeyi kati nze nsooka kuwa asobola okuguba omuntu osobola okuguba omuyimbi wange Mary Bata takyeyerusa addugadde takyeyerusa ebizigo yabivaako aba yagubye katakyerusa by the way she's too beautiful n'okusinga luli era ndabika nange wembandaga asumu nabiko kyanga ovudde mu gundi ovudde mbweko naye nze sobola kukuba nnyo bannaye I can't imagine a black sumo at least nzikiramu katono bannaye nze n'obweru tuli tuti tova ku kizigo siva ku kizigo mwana gwendi ewa kati envuma gye bamumamu ku TikTok mbakuba mubi oba bakuba muddugavu mbakuba muddugavu singa banvuma bati kikireega obuddugavu kati tebanvuma ku kkala naye gwe Shalom kwama kafaananyi engeri gye babanvumyemu ng'oli muddugavu nga ndi muddugavu
envuma yali badde etya kirega obuddugavu naye kati bawoza kimu anti abakazi abeerusa tebalina magezi wikiza nnomo kivumu kibasinga ekyo nkimanyi tebawooma bawunya olusu boogera naye ate nze mmanyi mpooma musajja wange akimanyi mpunya bulungi ekyo nakyo nange nkimanyi edduuka n'ennamba esimu mukama wange ansangibwa ku modern shoplex shop number eri BW25 tuli wansi mu basement enamba yange y'essimu eri 0708 nkaaga 55 14 0708 nkaaga 55 14 eyo enamba y'essimu kwetuyitira bwonna wonna kyoyagala okungamba bw'oyagala joininga group yange yakuyingiramu 3 babula omala ogiweereza kuba screenshot ate era nkukubire ku video call nze akuba ku video call so siggwe because njagala nkonfaminge omuntu gwe ampadde ssente mukulu oba mwana tobasabaze ID basobola okusaba ID ID ya ku ssimu njagala nkulabeko bulungi nkakase nti gwe nteka mu group wa buvunaanyizibwa anaapyantula bulungi oba taapyantula tajja kupyantula mbajjukiza olwokutaano lwa wiiki ejja tugenda bba ku Sheraton Gardens mu kadonka musho ataakulaba akunyooma afuna tiketi okuva ku CBS Reception Judica Solutions Papasipo ne Sheraton Hotel VVIP organization nga mulinga kitongole organization osobola ofuna emmeeza ku $2,000,000 ne ku $10,000,000 nayo mmeeza ne VIP ordinary table nayo ya $3,000,000 omuntu ekinnoomu gwe nange $10,000 ate abala VIP $20,000 jangu onimulyo kadonka mu Lord Fred Sebata Mrs. Sarah Sega Mwenge ajikazibwe kapo ali yekirume abantu bangi nnyo byonna abagenda okubanga ate bayimba mpola mpola ate nkujjukiza bannaffe aba Airtel Money sasula emisolo gya government traffic fines business licenses vendor identification number document byonna ng'okozesa Airtel Pay ng'onyiga *185*47# obenga munnange osasula Smeaton Construction Company bakuba plans z'amayumba ogazimba land surveying bana ne Smeaton hardware ne Smeaton interiors abaguze byo mu nnyumba zikateni roads byonna basangibwa Kampala na Bingo ku 0758 821603 ne 0787 943539 beba Smeaton Construction Company 21 August tugenda ba alina matovu strong man concert muje tumwagire banange $10,000 alebad atwali 10 kwenda ku nyenyini jangu onrwe island na tufate ku lwomukaaga tugenda banga lumukaga lwa wiki ejja tugaba ku Serena King Mike abaita 15 okuyingira emeza $3,000,000 mu condition concert bwe tuva nga 14 tugende kwekololo wa King Saha Festival bane muje tumetondeke Kolo Festival $2,500 nemeza $3,000,000 mpola tuberewo mpola summa tuvaawo leka bwe tuvaawo wali akalankota soma Mary Butter bwe tuvaawo tuyina show ya Mary Butter ngenda kuzomezi 28 November ku Serena Hotel ningira $10,000 emeza ya $3,000,000 okay bambi tokeerabira kati kankawandiike wano mwanange Sharon omukyalo oyo w'amaanyi gyendi kampandiike wano kyomanya yenna nnyininya lya pyantula Mary Butter yalimpa eya pyantula obadde bayira tugenda mu video shoot yakubye Mary Butter ngameka nga 28 November yakubye olimba ne John Black 20 right now wemba wano tugenda mu video shoot Serena 10 $3,000,000 $3,000,000 okay nataka kukalanga mpola awonni and $3,000,000 okay summa wazaala omwana omulenzi omala ozaala omwana omulenzi naafa notegere yamutta nti best friend wo yatta ate omwana wo kyali sikyafuula status apasitole ey'omwana eyo nga mpanvu ojja kugayagayamuko naye oyo omuwala twali tusoma naye ina secondary nze navanga mu Kampala essomero lyali lya mu kyalo lyali Butambala so navanga mu kibuga nga ngenda mu kyalo eyo kati ebiseera ebyo ojjukira ffe twalinga baana babagagga nga bo baabaavu which was okay because ffe twabanga mu kibuga bo nga babeera mu kyalo kati oyo omwana bambi jajjanga n'emimonde ku ssomero nga gyalitanga like mu nsawo ye ejokulya kati ne mugamba nedda osobola okutaleeta mimonde n'obeera nga oli akamere kange nze ekyamazima nali planned kid wali mu kisulo ate nali muwala mulungi nnyo bavuka bakwana awo baali bankwana nga bangulira ziranki twakiyitanga kimeeza nga bangulira ekimeeza kati ng'omuwala mugamba tujja kulya nga tulya
nga kale mulaga nti tuli ba mukwano tulina ba Luganda tulya kwemu nga nengoye oba waliyo kapati ku ssomero nzaaleeta so bwe tumala okusoma buli omu yayawukana ne munne n'agenda gy'alaze musisinkana nga bwe nkusiŋŋaanya mwe obeerawo mugamba mbeera eno naye abeera eri nga kituufu tugenda olaba nga tuli ku kyalo kyekimu ati mugamba ndagiriraako ewo naye mulagirire wange twemiitinga bwe yatuuka ewange kale amazima gali nti nze Mungu yali ansituddemu okwo bwe twava mu ssomero omusajja gwe nafuna nga alinamu ku ssente era nze tata abaana bange alhamdulillah ng'alinamu ka ssente so bwe twagenda ewaka yasanga amakanga malungi n'angamba Sumaye eno yonna watuukayo oti twasoma ffenna jjukira nze sagenda ku university ate ye yagenda yeyongerayo n'angamba yinza omukazi nsitudde diguli yange ndi mu kazigo kijja kityanga ali mu kazigo nengendayo kazigo ke ne mulaba nankabira ennaku ye ali mu baana bano baana basatu ng'oli omuwala alina ennaku ng'alya fire everyday nze nali sirabanga nakufire byennyanja empuuta amagumba g'empuuta kati ng'alya amagumba ga mpuuta nga gaalya kati nga nze sikirabangako nimugamba nangamba munange omusajja ndekera 3,000 namugamba kisoboka nga ndaba tekisoboka in life so netandika oyamba ku muwala oyo mu mbeera bwetyo awo si we nafunira olubuto bwe nfuna olubuto omuwala nangamba bannaaye mukama mulungi wafunira nandaga nti ayagala olubuto lwange ne tukwatagana bulungi so ntuuka okugamba nti kugenda kuzaala omuwala we namukubira essimu nga nzadde teyajja kujja kundabako mu ddwaliro ne bankomyawo ewaka best friend wo ne bankomyawo ewaka bwe ntuuka ewaka ne ndwawo era myezi nga 2-3 era nga tajjanga kati omwana wange yali mulwadde naye nze nga simanyi nazaala mulenzi naye nga simanyi kati lunaku lumu nze kenyini nze nasitula omwana wange ne mumutwaliro naŋŋamba nti naye omwana ono nga mulwadde namugamba mulwadde kyekimuluma naŋŋamba gwe tolabanga alebera nnyo omwana yali munafu ng'omwana omwana mwamuzaala atuuse normally nazaalira in a very good hospital kubanga nze nzaalira Kampala hospital so omwana yali ng'ali okke ono naŋŋamba mbu omwana munafu sinsi nti yali mu baana basatu nawuliriza ne ndowooza engeri ye gy'azaddeko ennyo yes naŋŋamba omwana tumutwale mu ddwaliro ne mugamba omwana tumutwale mu ddwaliro kandi nde taata we tukole ki tugende mu ddwaliro naŋŋamba buno bulwadde Buganda teyeetaaga ddwaliro yes naŋŋamba tugende ku musawo na muganda wange musawo wa kinnansi agenda kujjanjabira omwana era mu bulamu bwange yensobi gye nasooka okukola era nsaba Allah aginsonyere ndeke kuddamu kulinnya mu ssabo lyonna nenkwata omwana wange netugenda mu ssabo lyeyo omuwala bwe twatuukayo ne batuwa eddagala kati omusawo yagamba omwana alwadde ki omusawo yatugamba omwana mulebevu yeetaaga okuba nga amagumba ge gatereera gwesimu omuntu ali asomyeko olwata omutwala namuwa gundira bino byonna mbikola n'omusajja talina kyamanyi atugenda nga bampa ddagala naye omusawo gwe twagendako yali muganda w'oyo omuwala naye teyalinawo ssabo waka nti ssabo yali akebera bakebezi bino yali alina ennyumba ye kayumba ke ng'ali waka naye ng'era alinawo akabugo akola bw'ati so nga tiwali kiraga nti nassabo n'atuwa eddagala ne tulitwala naŋŋamba eddagala eryo oba oliwo omwana limuwe nga si lya nsobi ensobi ogitegedde amatonde nti wegaba amatonde 2 gabeera 2 tegaba 3 olisobya wegaba 4 muwaana omwana ali wa myezi emeka awe twali tuyingidde emyezi bwe tugendera mu ku ddagala 5 kati omusajja ewiiki ebbanga lyonna nga tavaawo nga jjukira eddagala essaawa ddi muwanga omusajja waali so we nalinda omusajja okugenda kati nentereka eddagala nenga njadde muwanga omwana wange atandise okulya so olunaku omwana wange lwe yaweza emyezi 6 lwe namuwa eddagala eryo namuwa amatonde 6 bwe mala omuwa amatonde ago n'atandika okuvulula ebyovu nga bimuva mu kamwa mu nnyindo ne ŋŋamba yi nenziruka ka kiriniki akaali awo tuuka ka kiriniki nga baŋŋamba nti
tetumusobola mwongereyo. Jjukira okudduka ka clinic namutwala nga tetwambadde bulungi nti oba twambadde oba mwana mutegese oba mpaakinze. Kati ne bangamba omwana akola ki mwongereyo. Bwe nyongerayo bwe ngamba nti kanzireyo waka ntegeke nyongereyo omwana. Ntuuka ku gate nkubira maama wange mugamba maama. Ono omwana nno bangambye tumwongereyo mu ddwaliro embeera si nnungi. Ngamba olaba ki? Kati nga nva waneene ewaka. Nga nve waka ntwala omwana mu ddwaliro. Ne waliwo maama wange twali tubeera ku kyalo nga twelinaanye maama wange omuto. Kati mu kutwala omwana gulo namukubira. Nimugamba maama omwana wange mulwadde mutwala mu ddwaliro. Kati sinzi nti bamanyi n'akazaala. Sina kye mmanyi, she had to run. So mba nituuka ku gate nkubira maama ow'ewaka maama wange anzaala. Maama ngamba kanzije. Ono musanga ku gate anzijako omwana. Agenda okunzijako ng'omwana. Ngamba simanyi omwana yafudde dda. In fact bwe yanzijako omwana yangamba inna lillahi wa inna ilaihi. Mugamba maama ogamba ki? Maama wange oyo omuto. Mugamba nedda. Ngamba suma omwana yafudde. Omwana omumukoze eki. Ne munnyonnyola. Nangamba omwana omwaba mwetidde. Nangamba mukwano gwo yabeerawa. Ne mugamba kwali kuno ne kwatata omwana wange najja sipiidi tututte omwana tugenze mu kyalo. Mukwano gwange tannanyega naye nga namukubira ne mubikira. Ne twala omwana ne tumuziika. Mukwano gwange yajja ku ssaawa ya musajja amugamba ekyatta omwana. Namugamba. Mukwano gwange yajja ku ssaawa ya kuziika. Owulira? Kati bwatuuka mu kuziika bagamba Abaganda mbu obugoye bwe baziikiddeko omwana mbu babufugika somewhere such that omwana oleke kugaana kuddamu kuzaala nti oddemu ozaale. So we bajjako obugoye sinsi nti abaali mu maziika baali bamanyi ono kyali wange. Yabbawo mangu obugoye obw'omwana n'abutwala. Best friend we? Yes. Nabba obugoye bw'omwana wafudde bw'abo. Nabba obugoye bw'omwana wange gwe mbuziika n'abutwala. Kati babuuza obugoye buliwa bajjajja abakulukulu abo babuuza obugoye buliwa. Omu n'agamba nti mukwano gwa Sumayya gwe tulabye naye ng'agenda bamukwatira busukka kkubo. Bamukwata nabo? Bamukwatira busukka kkubo ng'agenda. Kati bamubuuza gy'abadde alaga agamba badde agenze kubutereka buleke kugwa mu mikono gy'abantu bakyamu. Ekyo nange nakikkiriza because she was my friend nga sina kye ndowooza. Na ne tukola ki ne tumaliriza ne tudda ewaka. Nankuumira nno ddala ennaku 3 ewaka after okuziika. Ne tudda ewaka buli kimu nga kitambula bulungi. Ngera sikirowoozanga nako nti mukwano gwange ali mu kufa kw'omwana wange. Mbeerawo ne nkaaba Mukama mwana wange Mukama Katonda kale laba wuwo naakuze dededede. Mukama nga mpa olubuto lw'abaana aba. Nga nsugumbiza nga ngende w'omuwala. Nga mugamba nno kankubulire nno mukwano nafunye olubuto lw'abalongo. Olubuto lw'abalongo nalutegera luli myezi 2 kitundu. Kyali teginnawera 3. Nali ntandise bleedinga. Kati nengenda mu ddwaliro bambulira lwaki bleedinga. Kati omusawo n'angamba nti ebiseera bisinga bw'ofuna ezo spots zibeera signs za kuba nnaalongo. Ne bangamba tukole scan to confirm. So tugenda okukola scan ng'ekonfaminga nti nina abaana 2. So bwe nagira nga ngamba omuwala nga asanyuka. Bwe nasimbula ekigere n'envaawo ng'agamba neighbor we. Kati abadde ngamba nga ntijjirako ki? Abadde ngambako biki? Waba ali lubuto lwe lungattako ki? Kati ssebo mbu yafunye olubuto lwa 2 wabula nze ngenda mmukolako. Talabanga kali yakazaala lunaagenda kufa nalwo. Tasobola kuluzaala. Kati olwo balina emboozi zaabwe bujo ze banyumya nze zisimanyi. Naye ng'oyo neighbor buli lunaku aŋŋamba weesonyiwa omuwala oyo si mulungi naye nze nga simanyi. Kati neighbor bamugamba nti bagenda kunzita n'olubuto. Andaba ogwokubiri mpita wampita mu nnyumba ye. Aŋŋamba jangu kino kyakyama saagala mutwe natwale nga twogere. Aŋŋamba teweesembereze omwana oyo yagambibwa ati ne bwati ne bwati obujulizi bw'obuno nga yamulikodinze. Nga n'obujulizi bwe buli mu bigambo bya mukwano gwange. Tewazirika. Nakyamuka nendyoka ne mulumba. Gogo bagamba tebako kyogera. Nalumbirawo mukwano. Nalumbirawo n'olubuto lwange. Omuwala omukyalo yagenda obbingamba ng'olubuto lukuliridde. Luli myezi kuba bakyeka babyogera before ndowooza onnakuuma ekyama ki. Kyeka baamala funa butakkaanya bwabwe ng'abantu. Nakubbirako. Kuba nze yanzibirako ng'olubuto lwange lugenda myezi 6. Ndabika nayimbulako nga wiiki mpeze emyezi 6.
era nze abaana bange ne bazaala ba myezi 6 ne nnumba nayombesa omuwala ne mugamba mwana gwe omuwala n'angamba face to face bwenti Shalom nga bwondaba n'angamba mazima gali nti sikwagalangako siri kwagala ne mubuuza lwaki n'angamba gwe wakabi gwe mulungi gwalina omusajja alina ssente gwazaala n'abaana abalungi ekikulu kiri nti omwana wange yali mulungi kati ababe bambi nga bali awo zensonga nezatta omwana wange bannajibu bakigero n'agamba gwe mulungi gwalina buli kimu omusajja omulungi gwamulina omusajja alina ssente gwamulina twasomera amasomero ge gamu lwaki gwefuuka wakabi nga nze nasomera na Makerere because yaliwo e Makerere my dear nakyankalana nengenderawo ku Eros ne bangamba ngende ku Eros nengenda ku Eros ne bamuyita ne bamutuuza nayogerera nga bwabyogana gamba nze simwagalangako era siri mwagala kati bange nangamba tugende ngende ku poliisi biki nzigulewo omusango sinsi nti nno omuntu yatta omwana waffe dededede nenga sina bujulizi ayino okitegeera ate poliisi teri musango gwa ddogo ku poliisi teguliyo nga tolina bujulizi nti ono yatta omwana okitegeera eno audio oli gyagamba gye yarekodinga nga terina weegambira nti yattiramu omwana bulanga erimu egamba nti agenda kuttaba enkola ki boolina okitegeera so omusango ne guvundira awo bwe gutu ne bikomaawo ne mugamba naye olubuto luno lwenneetisse lokasita nfuna obuzima mange yamugamba tata wange tatera kwogera naye yamugamba nkubuulira omwana wange naafa ng'azaala lwojja okutegeera nti naffe tuli bantu tulinako abaffe okitegeera tuba tukyali awo ng'olubuto lutandise okunnuma naye tebanzigyamu baana bagamba oba nalina stress oba bintu byera bye yakola I don't know kisaagala muwaayiriza ne banzigyamu abaana ba myezi 6 olunaku lw'empeza emyezi 6 be babajjamu era nze nabonaabona n'abaana nga bato so naye omanyi ssente ezagenda awo wa prima kyawo miliyoni 3 just kuzaala buzaazi operation every day ekitanda kya miliyoni kya mitwalo 2 ekyange n'ekyabaana buli lunaku baba kubanga empiso mbu yakukuza mawogo ya mitwalo 7. It was a lot of money for 3 good months. Nti natuuka ekiseera nze ne nva ne mu ddwaliro n'endekayo abaana okitegeera ne batuuka ne bampaako omu nga yateredde yafunye kilos ze baagala nze nazaala abaana 2 nga balina kilo eja 2 nga obagatta 2 balina kilo eji ate nga nayo yakugatiriza joweza naye nga bakugamba basawo abaana balina weza kilo 3 okubajja mu ddwaliro nze abaana bange banywako ku mabeere agatali gange nga ga muntu mulala nga wabula eddwaliro lyagala mabeere ga muntu basobole obateeka ku treatment y'amabeere gano amalala amata gane n'amalala so kati waliwo ebintu bye tuyitamu mu bulamu nga simanyi ngeri yabbi kugambamu naye nga webityo munnange byali that's why siposting abaana bange because manyi ba haters bangi sipostinga mwana wange era abasinga bamanyi siina baana bamanyi ndi muntu mukulu but siina baana newe baali banvuma recently n'ensonga zinayogerako ezo omwana awo ku TikTok ne banvuma because toyina mwana tozaala but I have 2 beautiful kids very beautiful okitegeera nze sipostinga mwana sipostinga musajja sipostinga mwana bagamba abali eyo banange mwekamba buli kumupostinga abaana bammwe some people babi you'll post your kid nga yowe ali awo bwatu ngo owa mukwano gwange bwe yali ojja postinga omwana wo ng'oli bambi tazaalanga nako ojja postinga omwana kugamba abantu balina obulumi bwabwe bungi akukola ekintu because opostinze postinga omusajja wo mubadde mweyagala bulungi ogenda nga batandise okukulekawo because omala omupostinga ne wavayo agenda omukayanira oba olina amulumba mu inbox kasita amanya shoze natandika omukukolera so buli wobeera n'ekintu ekirungi fuba nnyo okulaba nti okyesigaliza ekintu ekyo ekitali kirungi kyolaga abantu nze that's why abantu mbagamba bye mwagala kumanya nange nakayiga sibagamba byange ekyo era nti kiweera obugizi omwala bamuyita Ssewanya Najjaniya ali eyo bweru
Yangamba waliwo nabeera gwe sumalo eddayo nakubiranga ssente ku beti nga mpostinga buli kimu achievement nguzwa nakataka nga mbyogera yangamba mwana wange abantu boyogeryamu abamu bakulu tebabirina byolina Shalom mulekeraawo kugambe nze I don't mwaka bwavu bwannumako nembulwa n'amataga jede newaka okitegeera nangamba kansoke njja abantu ewange awo oli mutuufu kyanyamba sima kati postinga kati bijumbo bichibi si postinga yalaga amagezi sana ne yagampa jani rawe bale nnyonnyo nagatwala kati suma nembanguze sekoko soogera mbunguze sekoko newe ngula kisiyogera nze mbera n'ebintu byange ona kuogera bibi omwindi atukubye nnyonnyo awo baba kyagala awo bakwagala awo nze kyanjogeze by the nze ne kyanjogeza ku motoka nti nali njiguze ku muntu bambi ngagala mu advertising because I was paid so nali nino okwogera ku motoka kubanga okitegera nino okuyingiza ssente nenze soogera good achievement yange kati gwe tolina mikwano gy'abawala gwe nze nina emikono gy'abawala ndeka emikono gy'abawala abantu nga bagyeko okukola nze mukwano gwange nina ogu Mary Butter ate mala ne wiiki nga simulabe n'omwezi tugattibwa tugenda ku show nga ngambye Makula jangu tutambulemuuko tuludde olabagana Makula tulina video shoot Makula tulina omukolo gwe tugenda ko mbadde nkwetaaga tetulina mukwano ogwo gwakatijjo kutuulaawo mbutwogere buli kanaku we text how are you bro nedda ye muntu asobola olaba ekintu ku TikTok nga banjogerako n'amala ennaku 3 nga tannankubira kubiŋŋamba nasooka n'abirowoozaako nankubira nanga Makula abadde ampulira gundi ajjonkera bw'ati naye kati oyo mulaba we tumuwa ennyo obudde tali waffe muleke okitegeera olina Mary Butter nze n'abakyali bange kasitala baka video nga kankuba bw'atankubira simu akampeereza ku WhatsApp bwe sikabikula nga nkubira essimu kenkuweereza okalabye waliwo akavubuka ndaba kuli bubi wano waliwo akavubuka kandi bubi nnyo ku TikTok nakola nga Makula kana akantu nkakolera ekyo manyi ntera okusinika nako ebinnyo nkakangemu nga akaleke okitegeera kwegamba ye muntu nti mukwano actually nina kye namuyigirako yaŋŋamba Makula oba oyagala okukuuma omukwano tegukubeera nnyo kumpi gwewala era ffe tuli ba mukwano abeewala almost tusula mu kkubo lyerimu naye nze wuwe kati kankubuleko ekisembayo nze Butter tajjangako wange tajjanga naye nga kyaliwo mukwano gwange not for 1 year not for 2 years naye tajjangako wange ekisembayo n'abaana bange tabalabangako naye nga ate mukwano nze nakyali wange kati mabiri aliyo mu America nedda omanyi bakitabalabangako abaana babeera ku ssomero kati mukubeera ku ssomero we bannyuka sibasembeza wange I thought people would say mbu mukwano gwo anebo manyi kyosinga okwagala kyomerwa bizi oba ndidda twalinga baavu nga tuli aido nga banjika edda twalinga ne mabiri okyali wange best friend wange nga bikasa twatuyokubira amasimu naye kati twakitegeera emirimu jajja ffe tuli ba mukwana batalina katijjo teri byakwogera teri byakola kyola wekyetaagisa ekyamaanyi akulaga tunyumyemu amana kubuuza oli kubira ekasimu naye nga ate ekyali wange asinga mabiri sinakyo mukweka nze kati ne bonkwata nonsiba noŋŋamba yogera ebifa ku Mary Butter sina kyensobola kugamba because sina kyemumanyiko talina kyasobola kugamba kifa kunze because tammanyi naye abiraakunda neti nga bakutwalaganya okitegeera gwe gonna omukwano ogusobola owangala nti ne ebyama byaŋŋamba buli kyama tokikuume mu gwalina okweterekera kyotagala abantu bamanye tokibagamba kayimba bakayimbako naye nkategeera wafuna bbaawo ng'owulira omwagadde mukwano tolina gw'omukakasa mulaga olage public mbu nina omusajja yaŋŋamba tomundaga nange tomundaga era n'omusajjawo era sitamanyi bba wange simanyi bba omulagako ko omusajja musajja bw'akutta nga netutandikira amanyi okutandikira okitegeera nti nze nakoowa abakazi era nze buli mukazi gwenjogera naye agamba saagala mikwano gy'abakazi saagala bakazi mpozi n'omulala mukwano gwange just lwakuba kati twafunamu obutakkaanya yali Grace kan waliwo omukyala bamuta Grace atunda bedroom products by the way yanyingiza bedroom products naye twafunamu obutakkaanya lwaki bya business
Nedda nafuna omuvubuka kati omuvubuka ng'ate mukwano gwa munne. Kati omuvubuka oyo n'abaako ebigambo bye yagamba oli nga munabeeranga muli mukwano mugamba naye nno gundi yakola waati kitegeera kati n'abimugamba kati ate nga saagala kwennyonnyolako nnyo because ono yeeyagala ne bbaawe bwe nannyonnyola ennyo eida nja kutabula laavu ya mukwano gwange ne bbaawe so nensalawo nze kambeere eno mbeere mubi but with the time laavu eriba eweddewo I'll still go back to my friend. Just namuleka anyumirwe. Akatuufu kako okusaddaakayo friendship for the sake of your for the sake of our friendship. Ako ngange nkaagala nnyo. My love, nakulekamu. Just nakwenenyamu bwenenya naye nkwagala nnyo. Nakadde bwe kalituuka? Nze nkimanya akadde kagenda tuuka. Ngoba afunye omusajja omulala obanga ki tuddewo. Era alifuna mulala? Ajja funa omulala. Agenda kuwangaala n'onu. Ablanze deka tebakunyongera Sharon. Bale twatuzze nnyo okumya ku mboozi ndala nnyo nno. Naye Summa n'atuwa. Anti nze banange nze simayo bwe banteeka mu kamera emboozi zijja nnyingi nnyingi. Kyovala nze siberanga kawo ne kugamba. Katonda akikuwa ekyokwogera ekya kamera. Naffe ebigambo kawo ne bambuuza tugenda kwogera ku kino. Tugenda kwogera ku kino. Kataze ku mboozi ya ndala Summa omwetonzi, Summa wa pyantula afuuse pyantula. Nakasinza okunzita byonna oli kugamba va mu Busiraamu. Nange so agamba muntu nti va mu bulokole. Okitegeera. I can't. Nange kiringa muntu kera kumacha nagamba va ku Shalom 256. Ekyo kyangu because it is yours. Naye ngambe nti va mu Busiraamu. By the way kyankabiza kyannumye. Naawe okabamu? Nze nondwawo gwe Summa wafujjo fantu wafujjo nga tuba bagumu. Bata yanko bide nagamba. Makula. Makula gwe manyaga maziga gabuzeemu. Yongera okabe. Wakabidde ku live. Yangambye gwe manya amaziga gabuzeemu. Kikibatwa badde oganyiga nnyo gajje. Wandifunye kagundi kalobu. Otekano po kati. Nze munnange nno nkusese Sharon. Ne bwe ngambe essaawa eno nti kati njagala kaaba. Otulikira no kaaba. Kaaba. Omanyi lwaki? Bwe nzijukira ku mutabani wange ekyo katuka kinkaabye. Kati nyinza obutakaaba olw'okuba nti banvumye ku internet. Naye bwe nzijukira omwana omulungi omuwanvu gwe nali nzadde. Omweru ow'enviiri jjukira nze mama wange abanzaala bakyotala. Mwalu kyotala. Kyobola asiraga mbiri zange. Abakyotala mwerusa nnyo. Kyobola asiraga mbiri zange. Ndi mukazi alina embiri z'abakyotala. Very beautiful. Nze kitera okunkaabya mukwano gwa Katonda wenjukira byampisizaamu. Nenkaaba y'akantu. Nemugamba. Enze munna bulungi bwa Mukama bunkaabya. Ekyetera okunkaabya nga akasente kwadde osigazzako kukambulamu kuli kolosti. Papula kafudde noga ya Allah. Lwaki ng'opulaninze. Naye ekyakati guno mwaka ekyankabyako nali nva waka. Ng'amata gagiri gaweddewo. Ate ng'omukazi yakampola million 10. Mwe mukyala wange ampola ssente. Azimanja sizirina baazikubye. Nga tewali mata. Kanenda agere nga ali ku balukoni bwati nganjale muluma ne ngamba yi akajuka fika tulina ekifete nze so akula simu sumambu sina kyakulya kye so akikola lwaki obala n'abantu bo bye bagenda okulangira oyo namuliisa Summa omuntu gwenkabire nnako yagwe nga katalanze ngemmere tubuze waka bwe ngamba omukazi tugende paka aliye bukoto bwe banzaala mama ange yabange Summa bana abantu abatuyamba bazibu nina omuntu eyampaako sente. In fact, I was less. Nali nkiriyalinga. Nemugamba ni I'm stuck. So mpezo mbibi n'ekitundu. Nali manya azimpadde kiwedde. Mbanje ku classroom awo tunywamu ne bakyali bange bakasuko. Ngoli ajja ngamba omwala omulala. Wali no bakuwadde sente n'agamba obona ozimuwambwa ati ddonzo obutazimuwa. Summa ne wemba sina kyakulya. Nga mukazi wange tanya seze ga kumpola nkubira mmange naye mbe oli mukwano gwange wallahi thumma billahi nja kwebaka nsiibe ekyo namala abantu tetugaa sukka wano naye mujja ku Shalom 256 media studio tuba bifanyi ku mikolo okwandira byonna Summa ngenda kola YouTube channel apyantula UG apyantula 256 osokochaze k'abantu benjagala osokochaze njagala onchaze omulangira ndawuso ya nembozi mulangira ndawuso tafaayo
mujja kukwatagana nange njagala nkoleko kojja Kabaya yansabe ennamba yo namuwe ennamba bambi yo wamuwa naye bulijjo mubuzaabuza nalinamu ebinkutte nga womanyi mu kantu muno wabbize nze amuwe ennamba yaŋŋamba njagala omukyala oyo omweru oyo era wiiki ejja ngenda kukola naye njagala okoleko ne kojja Kabaya mukoleyo kaaka ne kojja Kabaya emboozi enyume mboze kwa je ejja mboozi ya ggwanga bane kojja kansa liro kampere kojja Kabaya alina ekivvulu kusipaka kyangu ngammeka kanda bana ku supremacy bambi kananga ekivulu kya kojja Kabaya alina ekivulu just agena buliro ba muyimbi yani olimba olupya balutasima bolokwi balita ki jebbi mba kojja Kabaya awuna alina ekivulu kojja Kabaya ennaku z'omwezi bannanga ate nga tekiraga ennaku za mwezi kyokka ekivulu nenga kojja kino akojja Kabaya alina ekivulu bakuta kojja Kabaya n'okuvumbulira mu manipolokwi nga 27 ogw'omunaana maserongi VIP emitwalo 5 tebu ya milioni 2 enakula byawe ennaku z'omwezi nga 27 ogw'omunaana muje twagire kojja Kabaya mu n'okuvumbulira mu manipolokwi ye kojja Kabaya bannanga abayita manipolo kana akayimba akapya kayakubye katambula bulungi nnyo so ane mwagira ate summa abagala ebizigo n'abagala ensonga ziri ndagenda baako ku TikTok live wasanya paka saa 6 abeerako mujje mwagire summa mubeere bulungi.